Ssemujju Nganda yabomba. Wasooka kuŋŋamba nti mukwano gwe yagenze mu Umura. Nkugamba ng'akedde Umura. Ng'akedde nga ninga alina kye neekengera n'oŋŋamba musajja abamu bagenda mu kuwummula mufo ky'okugenda musajja musiraamu nnyo. Mufo ky'okugamba nagenze ku biiki kangende ku kuwummula. Ntendereza omutonzi wange nkole n'okulambula mu kifo ekitukuvu. Kati yavayo n'agamba okudda si wakola ki? Ali wakudda. Era ne tuulako emabega nti ennyumba yagitadde ku katale n'ava n'ejjeegaana nti ennyumba yange sigikola ki? Sigitonda. Ne mu byonna bye yayogera n'amala n'agamba Besigye sorry Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mutuufu nnyo okudduka embeera si nnungi wa e Uganda. Mu butaba nnungi bingi ebyavuddeyo. Abanuupu abamu baamwambalidde n'abalala naye ze si kye kibuuzo kyange. Ndi wano Zedriga naye yagenda. Waliwo nga third ne Salaamu Musumba ali ku listi ya be baagala musango gwa Besigye. Yagenda. Ne Salaamu Musumba yagenda. Naye yagenda. Ekibuuzo kiri nti Kutamaguzi akuuta kigere n'akyaca agenda agakubiteeka mu ngatto. Kiki ekiriwo ne Winnie Kiza kyekigende Council Aaron Kiza atali Winnie Kiza Winnie Kiza naye yagenze tebatusena nga ffe tetumanyi kiki ekigenda maaso mu ggwanga siragiribwa okugenda abantu okugenda ebweru kuno kudduka kibambulira anti ne Museveni badduka ekibambulira kali kiki ekibambulira era ababeegattako nga badduka baalinga bangi abadde njogerako ne mukadde wange General Moses Bukyamuzi kola ku nsonga z'ettaka nange nali mu magye gali amakadde oba tandika otusongasongamu ennwe nange ne nnoonya ekkubo ne bankwata nako ne banteeka eyo mu kisenyi ne ntambula ekiro ne banta ku mwenda ne bankuba embooko paka lwenaga nti ligenda mu nsiko liwala nga linnya motoka yiyo nga mulimu n'abalala buli omu tamanyi ani gye batwala ne basuula eyo ne basanga bali mu bayeekera kati okuva ne leero muli bayeekera. So Museveni yadduka kuno n'agenda ne famire n'agitwala. Bobi Wine naye kyakoze bangi abagenzi abalala obulamu ne bugaana ne bakomawo. Besigye agenze emirundi ebiri yaliko South Africa olwo yafulumira Luzira ng'akyasula Luzira n'atega leddiyo nga conversation eyogera abakuumi balowooza omukulu mwali n'omulala kumbe ye yafulumidde mu Gomesi. Abaana baabigaana mbwa yalinga akolagana n'abasajja bano n'atuloka ng'alimba baapanga olukwe mu bantu temuyinza kuba mukumi terikyawo of course tewayinza kubulwawo akuyisaawo nga Bobi Wine bwe yeebaza aba UPDF abakulu okuba amuyisaawo kugamba yagenda yeka naye era yafulumanga yafuna abaamuyamba okufuluma. Omukyala we yagenda ensambya yafuluma yeka n'atwala n'abaana. Kati omuntu wasitula n'embwa n'agitwala ne bamugaa nti batawa bamubuuza nti embwa ogitwalawa ne Besigye yalina abamuyingizaawo ne bwe babeeranga egayaza Kasangati Bengazi saamumala ng'akuuma nnyo tafuluma ne wayingirawo omusajja wa booda n'atwala amatooke ne bakyusa ebyambalo Besigye n'akomawo ng'ali ku booda yali amanyi vuga booda teri muyeekera atamanyi ate booda eyigirwa bbanga ki n'ayitawo Kayihura agenda omukubira ng'ali ku mini price akubira osaba nti omusajja nga mulaba nti ali wano mukumoka balabala ali wano kumala n'ayasaamirira n'agamba musajja mulina wano ng'ali watya kati tewayinza kubulawo bwatu bafuluma olowooza bano abadde bagenda badde tebabalaba naye eno kankikozese kiri ekigambo kye bakozesa ewalala eno mass exodus ne mass pressure weeri eriwo eyo gye njagala okulaba ku luno nga bagenda buli omu obadde ogiraba eriwa CDF adde agamba Lukwago gwe genda mpola yogera nja kulaba n'agamba Maria Matombe genda mpola nga gwasongako ajja mulaba n'atuuka ku Ssemujju n'agwa ti gwosigadde nkulina nga bakutte munywanyi we Nfanfu Besigye bakutte Lukwago abo patana nnyo n'agamba nti oli yali mutuufu
Bobby okukola ki okubomba nakola ki si okubomba nti obeera munafu naye obulamu bw'osooka okutunuulira noga nti kansooka envuewoko y'omu ku baali bagamba nti okuva wano olina kufiira wano era mu paalamenti obadde omulanga bw'ayogera talina atya omulabamu ba MPN atwala kitundutundu kiramba yakikirira naye yetuuka ekiseera naga nti obulamu ani atamanyi kya ani atalabanga ku AAA paalamenti awo natukalogera president kati soogeranga right honorable speaker njogeranga third NRM leader ng'ayogera ku Kadaga kati ne Kadaga nti ono alinyidde wano ku ssaawa ya Queen naye baatukiseera naye ne bamutemako ebiwawaatiro so bw'obanga toyifuna byakuyiga mu bintu bituuse ku banno oba tosobola kukola ki Samson Mande teyagenda teyakomyeyo okugenda kwe tekwali kwangu bamuteekako mu General Court Martial n'alwala obutawona paka prosecutor wa yagana naye omuntu atawona bwe tugenda kooti negenda emukyalirako Siraajerubwamu ekintu kino oli mu kukiŋŋamba tekinnanviirayo njagala kumpa biki ebikyuse 2021 emigga egyakubwa Kyagulanyi wano eruuka musajja wattu mu kamotoka we baamutera mu kamotoka kwe kumanya luno oluguudo lwendi mu kulaajanira bakole olw'Ebudonde Busoga eyo oluguudo lw'Ebudonde lumaze ebbanga ddene sere lukolebwa naye bwe baali bakuba Kyagulanyi kyavaako n'okwekalakaasa semeekalakaasa wano mu kibuga Kampala kuwamanya 2 n'asimattuka Kyagulanyi ne yeewandiisa fast forward bimu mbiddusa n'agenda mu Arua ne bakuba emmotoka ye ne batta ne muki ne driver we ye Kawuma ne bavaawo n'agenda e Masaka ne bakuba yali ow'amawulire we Sharif paka kati musajja wattu akyayambala helmet naye bw'avaayo eyo ne bamukuba emigga egitalinaayina ng'ava mu kwewandiisa wano ekyambogo 2021 yalinga 2020 kulonda kwa 2021 n'atuuka n'okukola press conference okwogerako eri abawagizi be ab'amawulire naki nga talaba awulira buki buwulirizi mbalaba mbalengera sibalaba muli bangi nnyo naye buno bubaka mubukole ki mu butwale bw'opima ekyaliwo mu 2021 abantu tebadduka abantu tebaavaawo bwali mbeera nti kale abamu waliwo abaasibwa paka ku ekisanja bwe kijja ekiggwako this time round kiki ekikyuse ennyo ekikyuse ennyo ye driver w'embooko ng'otegeeza ki Prime 7 yali mukubya byayi abantu oluusi bamuyitako n'abanenya naye aliwo kati akulaga nti nze nkukubya naye nakugamba nakuteeka ne ku kamera timumulaba gwe yakwasa okukwata abantu okukuba embooko ani oyo kiki kyabaawo mu kulonda okujja okuwedde 2025 yagamba nti bw'omala okulonda dda waka CDF General Muhoozi akalulu bajja kakubuulira okubuulira amawulire oba ebirango okola ki kagenda kuba free and fair okugamba nti owangudde oba bakuwangudde ddayo waka okole ki olindirire ebyeddirira awo walaba enkwata walaba president we yagala kino ekisanja no sleep kati bw'oba oyagala kwebaka weebake oba oyagala kuzuukuka kola ki ne bakulagako example gundi agonze Matembe ne mukazi we teyamanya nti bamukutte bawe teyamanya kundi mukyalo bamukutte mukazi yabalaba n'alinnyo ekikomera ng'alowooza bali munda mukka agenda okutuuka ebweru nga naye bamusenye kyatwala ennaku 5 okumanya nti
atuse egindi president n'alaba Matembe ku TV yeralikirira fano gwange nga bamulisiza bubi nga bamukwatiridde eno nene yagamba nti nase ekikowe bwe namulaba akawungeezi ng'ali mu ndonga paka kini nga nti olabika bamukubisiza byali kati president naye ng'ali ku TV nga Siraaji alaba bigenda muki akunyumiza bunyumiza era nakugamba nti nze ebyokutulugunya abantu sibikola ki sibiwagula sibi ebyatulwanya kati omugamba kyo kati kiki ekyakyusa omwana ekipya kyokka kyebakoze ku yasembyeyo muwanga olwokwata olwokubiri tewali yamutadde ku kamera social media zaleeta nti omutego gukubye biki naye ng'olaba ali mu suuti etukula tekuli yadde omusaayi naye yavaayo naga nti akawanga baakaasizza tekuli omutwe tekuli ekyo kyekuyigiriza omanyi bw'otayiga lumu nagamba Ssemujju nti omusajja oyo gw'olwana naye muzibu nnyo asomera n'ekisenge aliwa baali ne Mabikke nga bali ku bwa meya Lukwago ng'awagirwa Ssemujju nga ne candidate gundi Mabikke candidate n'amusindikira eggaali zino mbi nnyo kyovola za Senate ziruddewo kapitaani wa village yes zaalwawo dda zatenka nnyo awo nga poliisi ewa abantu emiini kuva ku CPS ne bakkirira wansi omwava basobi n'eggaali bwe tutazirwaneko zijja kuvaawo kati Mabikke n'asindika eggaali ku CBS gundi kwe yali yali Lukwako oba Nganda yali Nganda nga awalabula nnyo Mabikke bwe yafuluma baamutwala emisinde eggaali yamuyitamu ne bamulemesa n'okukyama ku poliisi egindi odi Kampala ng'ava ku CBS yeekubira enduulu na wano tojja kuyitawo driver n'avugawo bamukwatira eno ku LDC ne bamuzingako era eggaali ng'emulina nemukuba eggaali lubi nnyo bamala omukuba ne basuulamu n'obuveera bw'omwenge guno gwe bawera poliisi egenda okujja nga nti abadde atamidde mu influence naye nga driver musiraamu ne Ssemujju musiraamu nnyo kati eyo gaali kati nga toyinza kuzzaayo Ssemujju ku topic y'emu ku CBS kati nakino yakiyizeemu naye yagambye yakiyize leeti omwana si buli mwana nti akwatirawo naye bw'atandika okulaba example nnyingi amala n'akwata Ssemujju y'omu ku baakutte agamba siri lwakudda kati ate eno nsobola okubeeraweerako n'enjogera bye njagala naye wali baadde bajja kunteeka mu basement nga munywanyi wange Lukwago tukitwale nti gavumenti mu kiseera kino teyagala fair competition agivuganya obeera mu kaseera kazibu nnyo kakazigizige essaawa eno tegyagalangako anti ngamba kati essaawa eno nti we bakumanyirako nti ogivuganya omutwe tekuli waliwo envuganya kubanze ku ground sikirayangu ku ground sikira kati omusajja wange ow'Olusuniya ani amukwatako ati kyendi mu kubuuza naye waliwo liida omu oba kibiina kye naye yali bweru ku buno obutono obwatondebwawo juzi so buli muntu alaba nga obulamu bwe buli mu katyabaga asobola okwetegula atasobola asobola okusirika gwe kuchola olaba ku balooya abataano bawolereza atandikano teriyo bavaayo nti ffe wetuli eyavaayo juzi n'agendako ebweru ne bamuteekako ekisangatoni geno nti yali contempt of court yayogera ebintu ebiyingira mu musango gwa Besigye yasazeewo naye butadde naye yaguduseero taliiwo ali Bulaaya takomawo simanyi nsi gy'alimu ne taliiwo abasajja oba tebalina kye bagamba abantu nga babasuubiza ebintu bingi nga Museveni ku nkola ye ku nfuga ye waliwo yangambye Nulini abasajja abo balaba mamu abadduse lwakuba basuubiza abantu ebintu bingi kati Ssemujju yasuubiza abantu kye bagamba Ssemujju tali tabadde MP yagwa teri MP yadduse Winnie Kiiza si MP
ne boolaba abadduka abweru tewali MP ne Lukwago ne bwe yanduse baga nti naye yagwa ndowooza yadduse nga alaba bikoze eki naye tiye teyadduse yasazeewo okubeera ng'akola ki. Tusuubire eky'omukinaana nti nabana abasajja bandi babagenze kukola buyeekera basinziireeyo. Tebannakwatagana ku nsonga eyo, buli omu akyataasa bulamu. Obudde bwabwe obunaatuuka bajja tuwulira kubanga nga bagenze nnyo okugenda kuba kyagenda. Bayinza kukola ki? Bagenze kufuna byeyo balina kye basobola okukola. Ssejjusa bwe yagenda yaleka statement enkambwe wano yesibisaawo ne monitor. Era bwe yatuukayo n'atekawo n'ekibiina ng'ayagala kudda na mirembe oba na mmundu. Abamerika n'Abangereza ne bagamba Museveni musajja atugamba ayagala kulwana. Naye ntalo tuzisikooye mu Afirika. Ekimuzza kudda waka. Ofiirwa ki? Musajja bajja n'aba mu mirembe ki? N'asindika wano abantu bajja ebisawo bya ssente babijja na Lweiso byakwata ne babaako basatu ne bagenda bateesa enteesa nga ziizo. Ssejjusa n'aŋŋamba nkomawo. Ndi mutaka muninde. Komawo munaku bwe ziti. CDF eyakawummulanga nti eyakawummulo bw'amagye yali Katumba Wamala. Nga nti tugenda musiba n'ebisunzu tubisuula. Nkujjukira wamuswaza kumutta bussi. Manye kati akuta. Kinjagala okubuuza. Ate mukwano gwange. Kireka wa democracy wa Museveni? Abadde wa. Anti njagala waleka wali luddawo. Ngamba ya democracy mu Uganda abaddewo. Abantu nga bavuganya ne bawangu. Lukwago abadde meya emyaka gyonna. Kati democracy agenda n'ebintu bingi. Democracy agenda n'enfuga essa eddembe ly'obuntu. Kati bw'olaba akulira eddembe ly'obuntu nga naye bamuyisaamu eggaali naga n'ebintu mbisuddewo gwe togenda beerawo naye nga bakolagana nabo bamaze kuva mu 2025 mwezi gwakumeka tebatuulaga kuyamba ku bantu ku ddembe ly'abuntu. Kaakati tulinawo ate abasamaliya abavuddeyo okukwata engabo n'ebbendera ya President Museveni kulwanyisa enguzi. Kuliko minisita w'enguudo, kuliko Balamu owa local government, kuliko n'omumyuka we. Abo negundi nani w'enguudo yes. Babadde bakakola katono ne batandika okukubagana. Ki Uganda kyagenda okubafunamu abo babiri. Abantu babasibye babakutusebe era kati abantu badduka n'okudduka okulaba nga balima enguudo bakola batya Nammeere n'avaayo n'atandika okukuba ebituli mu Mukamaawe. Yasooka bamu nga bakutte omuntu eyali akoze eyalidde ssente za PDM. Kasolo n'akuba essimu ewa Balamu namuga tuno mute tuwange akwata wakyo oyo wa microfinance Nammeere n'agamba nti tetwadduze wano kusaaga eri yonna obwedda tolina gw'osonyiwa ono muleke sonyiwa naawe wandiseka nkube. Ne wavaayo agamba nti gwe Nammeere wabba ssente zange ez'endokwa. Olina agamba nti bukakafu buliwa ssente tewaziraba nga zijjidde mu kisawo miliyoni zalinya na boda 2 ku cash. Kati Nammeere atandise okujja ne version empya. Nti oyo gwe mulaba asindika abantu ne bagenda gyagenda okugenda ne balabamu abantu babalabemu baleme kubatulugunya nga balala. Tewali amanyi oba kituufu oba si kituufu, naye ekituufu kiri nti batandise okwerumamu. Era agamba nti ebidongo bye mulaba byateeka ku stage wali akyali mu bidongo bye byedda. Buli kidongo wagenda kikubira emitwalo 4 olunaku okwogerera wako. Milioni 4 mitwalo 4 milioni 4 buli lunaku. Kakati ekyo bwe kibanga kiri bwe kityo yaga kati oyo anoonya kufuna wano ali ku project oli yabuuza n'ono agamba naawe taata wa ine ekibiina kyeyafuna mu bukyalo sooka tukimuggyeko. Nomba nkulumbe waliwo neyankubidde naga nange nzija wa Nammeere. Balamu yasula ewange kamwokya n'atasasula emyaka 3.
bannayuganda kakati ate gwe baloopera akyali mu kooti kubba kalulu tewali amanyi musango gye gunaggwera nga n'abagala omusimbako omuntu batandise okukumamu omuliro. Nawulidde Saara waliwo omukyala gy'amuyita Saara waliwo oba bali babiri waliwo muwala wa Maria Flo nanyini Maria Flo wagundi wa Brovat wa Brovat Saara Kiyimba bannamasaka mbu bagamba ati oyo ate yabajja Museveni agenda kubeera kati oyogedde ku oyo nendaba n'omukyala wa ONC Hajjat Hadija Namyala ku bintu byakoze ndowooza obirabye kuddiza abantu bakolera biki balwana oli ne mwene ali mundoza akola gwe bakuba ali ne mu skilling of course bino ebya skilling baade n'ebizindaalo wano bayagadde okuwa abantu okusoma skilling abantu baze emitwalo kimanye emitwalo 2 bafuteko 3-5 Hadija Namyala bwe yazze okulonda abantu yanonye 3-5 bantu baze emitwalo emeka 2 bafuteko 3-5 bagenda kusomera emyezi 6 wanenda muwongo twabazimbirawo community hall waliwo center nawala mu Kampala 3 mwaga nga babawa breakfast ne lunch naye aba UPE babawa kati bano bagala bafune ngatto simanyi kukola ki bintu biringa bina byagenda okugukamu ebyo biwagira ebyaki skilling birungi kubanga Museveni yalemu UPE okuginoza kati empulunguse zayamba bwabaako kyayambye yambye wano birungi nalabyawo nawuliddeawo oluvuvumo lwa Hadija Namyala neŋŋamba omukazi Namyala tebatandise leero kumulwanya bannayi balwanya omukazi kubanga Museveni yateekawo NRM headquarter nga Kiwowongolo esente azitwala Kyambogo eri bafunye sente nabo nno mukusa eri ku headquarter bakoze eki bakola ki ndaga ekiri Tangebo kibakoze ngono mu Tangebo kikyotegeeza nti kino kirabikako Namyala atutte esente naziteeka katwe n'ateekamu ebikola n'abagabira n'akola ki n'abagamba nti mukole Namyala atutte katwe abawadde president abawadde mukole kino president kyafuna buli wagenda abekatanga walaba ekololo fe twalwana Katonga nti batusasula tujja batukuba enkokola akati mugambe Namyala abaleete nga no secretary general bamuyise Kyambogo kololo ekitegeeza nti wali bafiisizaawo ono yakola kati awo tayinza kuwona bali olyomi tayinza kubanga kasente weekali era walaba Gashumba wegendayo nze naleeta erinnya simanyi lyatova ku main twakusasula ne bakuba naddukira ate ku mpyeru ate bamusanze nayo ne bawugala omunyigiriza babukubya adde nadde eri mukwano gwange oyo so president kati byalaba birala mwabalekera bitono president bwe lwakwata ekkalaamu bw'ati n'akulukuunya ebbaluwa abane message emabega waayo yakawandikira Mwende emirundi eki 2 ogwasooka yamuwandiikira ku ba researcher Amagoola David Senfuka n'ono Professor Ogwang ogwazzeeko yamuwandiikiddeko ono omusajja gwa Dafutyanka nti musajja mubi nnyo namugamba mumanyi nnyo muveeko omusajja oyo omusajja ki amuyitaani yabadde mu Vision omusajja oyo yali emabega w'okuluka ekintu ekijja Anita Among mu Ntebe nga ne gundi tannaba kujja ono secretary general Nkabanda tannajja yali oyo yali Francis Matovu Jeno Bigula nga tannaba kuvaako nono wa Red Paper na wa Vision oyo omwami nga yakulembera okutwala information ku nsonga ezikwata kwani Anita Among bano bagenda okuvaayo nga Museveni alina fayiro ejjudde yayongerezaako bwongereza mu kalulu nga muwadde akasente n'agenda okulanga akozeseza $5.6 billion n'omumyuka weze yeewuunya nti ekifo ekitaliimu kasente oyinza otya okuziteeka mu ssente ezo okifuniramu nga bw'olaba ebibadde ku LC ng'osanga chairman atambula omuluka 2 naye nga anoonya mu zooni emu ng'alina ne convoy za motoka 7-8 n'obuuza agenda kufunirawo omusaala bafuna $1,000
Nyefe twabazuula ku sitampu wano. Ku sitampu wano. Kati ekyo ne tubazirwaniddemu. Naye watwafunirawo. Waliwo watu muveeko yakulira akakiiko ka parish development model. Wa LC2 yalina LC2 court. Buli busango bwonna obujulidde kuva ku 1-2 mu kagulimu zoni nga 17-15 kujja wuwe. Waliwo empaabi passport. Olina okuva ku 1 waliwo ebintu ebireetebwa ku muluka naye nga omuluka yateekwa okukola ki chairperson w'omuluka yateekwa okubikwatako nga mu Kampala we muli ne muluka chief. Akati awo tosobola kugamba nti temulimu bukulembeze temulimu sente. Mulimu LC2 ina chiefuna kali n'abakyala nalaba abantu banna abakyala beegwa mu bulagi. N'abakyala bitiibwa temuli nnyo sente ku n'abakyala naye era waliwo batuuka ekiseera nga baagala abo abakulembeze kola mwewere baani abaliwo n'abakyala yabadde teeka ku wano. So ebyo ne bibeera awo. So Mwenda okugenda kwe ne CDF bagenze kulaba Kagame e Rwanda. N'avaayo n'ayogera byayogera nga president ataddeeko yadde line minister awerekera ku mutabani. Tulowooza Museveni tajjukira byaliwo nga batuggaddewo ensalo. Naye alaba ani aseesa mu kintu kino ye Mwenda yakola kino kono yayingira n'amugamba beerako wookoma. Bw'anaawandiika ey'okusatu beerako wookoma. Ey'okusatu ejja kuba red card. Kino kyabadde ekibozi kyabadde kituufu ekya nti baamugambye ayina bambega mu State House. Nti ani ayina? Andrew Mwenda. Ate nga tibamugamba nti ayina bambega mu State House n'eri ku muliraano. Era president yadde so kiriya statement zimu zitunulanga n'agamba bano nabakkiriza bamaze okukkiriya linga obutuuze bwange n'abasatu abalayidde. Naye biri twabikolanga okukkiriza obutuuze obungi nga tuli mu mbeera enzibu. Kati embeera yateredde londako eki naddala wano ku muliraano bw'oba oli waawali beera wali oba obeere wano. Awo weyataddewo olusalosalo. President Museveni bwe yagambye bw'atyo bwe yagambye nti nno ki bw'oba oyagala naddala ensi ezituliraanye wano Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania, oba oli musaamya salawo dde ewa Ruto oba odde ewaffe. Either oli musaamya ow'e Kenya oba oli musaamya ow'e Uganda oba oli muvandume ow'e Kigali oba oli Uganda. Ekyo si byombi. Ffe twagala nnyo ekigali. Ekyo kye kyammisiza muganga waffe bambi yajjayo obutuuze bweri n'aleka obw'oku muliraano. Obw'e Rwanda yagamba talina butuuze bw'e Rwanda. Gwani akugamba abulina. Bano ababikoze tebavudde. Mutaani wa Gunyi Sam Kuteesa teyalidde kintu. Muwala wa Kuteesa. Noono Munagomba. Awo yabadde kiriya nnyo president. Nnyo era Mwenda ali ku second card. Andrew Mwenda. Ate tejja Museveni omutabani tajja mutaasa. Waliwo watuuka nga Mwenda alina ensobi nga taata ye Mwenda alina ensobi zaakola gwe tozimanyi nnyingi. Era fayiro we enavaayo ng'ekigendererwa kiki ojja kuwulira ettaka ly'emutungo lyatwala mu bukyamu ojja kuwulira ebintu bingi. Andrew Mwenda nga nze ndabye ng'alinga ayiirawo gavumenti eno omubiri bwe ndabanga. Naye gwe tosoma statement za Museveni. Yamugamba ebintu bingi byolaba nga bizza bigwane gwe n'okubira sayidi eri akadingiti. Tereera mu layini oleka ebintu nga bwe bitambula. Salawo gy'okolera. So mutabani ajja kumuvaamu kasitaavi n'akyuka ate teyava mu gundi secretary general we secretary general yali alumbye ng'atandise n'okulumba muko abako bonna naye yaddamu era n'alumba omuko. N'amugamba nti gwe oyo mukoddomi wange naye yaddamu n'amulumba. Yaddamu talina kyeyeeguya naye ali ku survival. Njagala kusibula Siraji naye nga nkusibula njagala kubuuza again. Tewanzitaanyiza bulungi.
President Museveni abadde yeekwese mu demokrasia ng'era abantu bagamba byonna weebiri naye at least waliwo akalembekereza. Ekibuuzo kyange kiri nti this mass exodus ey'abantu abavuganya President Museveni emulekawa eri international community nga President Museveni. Kuba wano abantu bagamba atufuze bulungi, tutadde mirembe weegiri, era ekimu ekisinza ezimu ku butiki z'ayina mirembe. Kaakati bwe kiba nti buli amuvuganya oba ababadde bamuvuganya key figures, buli omwana ali wano tondeka international community egenda mutunuulira eti akati tondeka eri ku bintu ku kintu kimu. Bobi Wine abadde ensonga kati takyali nsonga. What do you mean? Nti musuze nga teyeebase President Museveni Bobi Wine takyali musuze nga teyeebase si mu kaseera kano. Why? Talina threat yonna gy'aliko. Sida gy'obeera wa talina threat yonna. Tali threat yonna eri Museveni. Ababadde threat tugumidde tujja kufana kuswa baze batandise okukola amnesty. Kyebo tukkiriza emisango ne bavaayo ne bayogeza batukase kati gwe bw'ova eri oba tokyali threat. Jjukira okkiriza n'olayira ne bakuteeka mu buwandiike ne bakuwa n'ekipalati nti ono yakkiriza kino, tojja kubeera n'amaanyi nga ggwe obadde nago luli ng'ate eriyo abakyavaayo abasibe. Kati ate bano abali ku Besigye bebaddemu ng'abagumu nga bagumidde ku Besigye naye nga nabo abatemyemu. Eriyo paati ya Nandala Mafwabi alwanagana ne Amuriat. Ani addako ku bwa pulezidenti? Ani asigala? Batandika okukola restructuring. Kati abo amanyi engeri gy'abatemamu nti yabatuukako n'okubawa ku ssente mu COVID. Ssente zimu ne zituuka ne wa Besigye. N'azikolamu ebbanga n'azibeeramu n'azooza namu n'aziggyayo oluvannyuma ga ziizino ssente zammwe n'azibawa mu installments 2 ezimu ng'azijja wano ensambya ku hoteri kusero gye yazzaayo ku toto. Kaakati Besigye yatuuka ekiseera ne bamubuuza ekibuuzo ekyettima gwava Najjanankumbi kugenda tema muki mu FDC gwogimazeemu n'amaanyi. N'agamba mulina kye mutamanyi. Nze natuuza olukiiko omusajja omukulu omu muffe ne bamulumiza okuba yabaddeko ewa pulezidenti mu nnaku ntono era namuyingiza ne mu kasenge akamu ne boogera bye batayogera. Omusajja nakkiriza nakikoze era wendi. Era n'abamu bwe nagenze nabo abamu tuli nabo mu miitingi eno. Kati ekyo kitegeeza ki? Nti buli kibiina kirimu abantu be. Abaani? Aba President Museveni. Buli kibiina alina abamu n'abantu abamufeedinga ng'ate b'amaanyi. Ozoowulira nti Luwongo yasimanyi ne Katana. Ono abadde alaba passport, ono yamusomesa, yabanyiiza ne bayingira ekibiina. Yagaana okuva mu magye. Ebyo bwe bityo. Kati Museveni ebyo bimunyumira. Naye tayinza kubata. Ne mubikkiriza. Kati Bobi waatali. Ne Zedriga ngadduse. Ow'embaale yakutte ekintu. Ne steering eri wano wa Secretary General na Leader of Opposition. Bebavuga ekintu. Kati Museveni atyakaani ku bonna. Bobi Wine yagamba akomawo. Ate agenda kukomawo mu Lobadoba ejja. Era abawagizi bagamba ffe tumulinze. Kyonna kyajja kye tugenda okukola nakyo. Akomawo ddi? Ajja anti Lobadoba togyogera. Ajja. Ekintu bannayuganda bajja kutuuka ekiseera nga bategedde nti tekirina makulu.
Church talina makulu. Doba. Kubanga sente wano ziva mu iPod oba n'abayingidde nga babakkiriza fule. Zigenda wa? Kola mirimu gya kibiina. Ate zino eziva mu bammemba b'ekibiina. Nazo kuyambako kibiina. Ate ziva mu diaspora. Zo zakendeera essuubi lye baalina mu kusooka eryokubiri ne bakendeerera ddala kati eryokusatu lyakendeerera ddala. Era ekigundi kyeyasooka okukola mu US okufuna sente yagamba ng'ayingira 3 dola. Kati ye mu kivulu asobola okubeerawo ebweru. Oba omutwe gwe agumanyi nze y'omu yansingira mu bayimbi. Akubira ndo basajja fani wange nnyo era mwagala naye wano mpozi bino ebya Nalumansi byayimba ebyesaagala naye bino ebirala bino. Waliwo omukyala yali gwakutta bbaawe bamuyitanga Susan Kigula mu 2005 neyegatta 2003 yagendayo 2003 ne bagusala 2005 neyegatta n'abalala 28 kwali Chris Lwakasiisi n'abalala bakamya ova muno ne bagenda mu kooti nti balumizibwa nnyo okubeerawo nga tebabatta ate nga tebalina kyebakola obuseera baba beeraliikirira kooti ebayambe bamalwako eddembe. Kooti neesalawo singa onaasingisibwanga omusango gw'okutta n'obuuka eddaala lya high court n'ogenda mu court of appeal n'omaliriza ne mu kooti ensukkulumu Supreme Court ne batakutta oluvannyuma lw'emyaka 3 oddayo mu high court n'osaba review ne bakuteeka ku mayisa. Kati mu luzungu amayisa galimu ebika 2. Waliwo life in prison. Obeera wakubeerayo nga tebakusse naye nga tovaayo. Life omala bulamu bwo bwonna. Kati waliwo life imprisonment. Eyo ya myaka 2 mu mateeka. Kuba tebakusse Supreme Court kwekuzza. Kati emyaka gino 2 ate oba bagikutaddeko tebagibala nnaku 365. Baddayo kweri nkola ya misana kiro. Si misana kiro. Baluga ndi emisana ogwo lunaku. Ekiro bya bulimba. Bw'osibwa amayisa oba myaka 2 oba emyaka gyonna 5-6 guno omwezi ogusooka bakusiba ennaku zo 3 nga gajjudde. Bw'oba ow'empisa ennungi waliwo abaprison balina obuyinza okutoolerako ennaku 10 ku buli mwezi. Ezo teziba kiro na misana. Oba osaavinga kati buli mwaka omwezi gwo ogubalamu enna ng'ogyeko ogusoose otoolako 10. Empisa nga nnungi bwe ziba embi bayinza obutakutoolerako. Abondoza abantu bagula nabo mukomera taasa ogambe nti mbadde wampisa abantu. Kamya yafuna obuzibu nti babasiba ne banne ne bateeka ku kalabba ne bajulira nga bakozesa omukisa guno ogwa Susan Kigula omusango gwe mu Constitutional Court ne babagamba myaka 2 naye banne babata nga ziweddeyo ne bamwongeramu excess myaka egi. Banne ye babata. Era bamwongeramu emyaka 2 mukulu we wava muno Gordon wava muno n'ayomba nnyo pulezidenti mukwano gwaffe gwe twayamba mu nsiko n'akola bw'ati n'avaayo ne bamurehabilitatinga kati alina gy'ali yatereera. Amukolako eggulire nti ye musibe yekka yazaala omwana ng'ali mu kkomera. Yegattirawa yagenda na lubuto. Bakuuma nnyo naye si kyangu. Omwana wa muserikale yafuna omukisa yatuuka n'afuna obukulu ng'emyaka gye kumpi giweddemu ng'ali mu gya nnyongeza. Nga bw'alwala yanona eddagala ly'abalwadde eby'ekirwadde ekimu ekikambwe mulago nga ne bw'alwalidde agendayo kati yafulumanga ekkomera eyo nga bw'omanyi era owa ssente n'agenda alaba omukyala awo alina kakiyosiki awo wabweru wa mulago n'amuzaalamu omwana. Ogambye otyo? Ayine n'akimpakanya netavangayo ku kakasiko
ne gwe nakyogerako takiwakanya bibeerawo. Ne mbibuuzaako mukulu we omu yafa bamuyitanga Pidson nga nange ne mawulire nga manyi. Ne mbuuzako omunoona kati nze ndeka oli yanyiiza twamuyamba mu nsiko n'akola bw'ati sobola kuwa mawulire ago. Kati abantu bwe bayamba mu nsiko balina kukola bikolobero basonyiwe bo. Yakola ekikolobero n'afuna judgment entuufu. Lwaki yasigalayo? Ate si yekka yasigalayo. Ne ogundi Katikkiro w'Ettoro ne famire yamusonyiwa nga biyingidde mu mayombo na biki. President n'amugaanizaayo. Sigalayo. Paka likusagwaye. President alina enkizo nti alina veto power. Sobola nga gye alina kukusonyiwa. Nga akakiiko kano ke bayita prerogative of mercy kanoonyezaamu amannya gundi oyo gundi. Nga bwe kanoonya mu Kuki. Kuki bamuvunaana ogw'okutta. N'agenda ku Kalabba. Ne muganda we Davinda. Kati ebiseera ebyo waliwo pasita bamuyitanga si pasita yali Faaza. Bamuyita Agoston. Yalina ekibiina ekiyamba abasibe. Naddala bwe basibyaga ebyobufuzi n'agw'okutta nga kiweera abaana baabwe masomero. Nga kirina omwami akola investigation bamuyitanga Sebuufu nakati akyaliwo Godfrey. Omwami oyo nga Mbega yasomera mu Bufalansa yakwata ku musango ogwo n'agunoonyereza n'akola lipooti n'agenda ogifulumya nga gutuuse mu Supreme Court. Father Augustine n'atwalayo lipooti yali Chief Justice n'agamba okunoonyerezako okusobola kuba okutuufu ddala era tusobola kuddamu bujulizi bupya ku stage eno. Wabula Davinda yawona bwe baajulira Court of Appeal yamuggyako ku musango nga bagambye nti Kuki agenda okutuuka ku mukazi we ng'afa ekiro n'akubira muganda we essimu agenda ayite Dr. Patel Kololo ataase mukazi we. Patel ajja na Davinda n'agamba omukazi afudde. Nga Davinda teyaliko ku siini ajja akola ki? Kooti ekyo n'ekikola ki? N'ekikkiriza. Naye Kuki omulamuzi Moses Mukiibi yagamba possible death zaali 3 ezaali sobola okuba nga zattaani. Omukyala esooka yali amasannyalaze nti baamukubya amasannyalaze. Ekyokubiri nti yanywa obutwa. Ekyokusatu nti yakubwa. Kati ekyamasannyalaze gundi ekitongole ky'ebyamasannyalaze ekyali kiyitibwa UEB ekireeta lipooti nti bwe baali basula ku Martin Road tekwali masannyalaze okumala ennaku 2. So omufu ateekwa okuba teyafa maki? Teyafa masannyalaze. Ekyokuba ekibeeramu okubuusabuusa kubanga tewaliwo mulala yalaba nga bakuba. Okujjako Omulema yali mu kagaali. Omulema baali bamuleese nga mukozi waabwe wa waka. Kigambibwa nti n'ayagala muka Kuki. Omulema? Omulema tayagala. Mbuuza bubuuza. Nga ye gwagamba nti yayagala muka Kuki. Kati ono obusungu bwe bwamukwata yakubamu Omulema emiggo n'amumenya n'omukono. Okukikola otya? Bayita Bintu. Abaali ku nnyumba za Kuki baawuliranga ng'omukazi yakaaba. Bawulira pu pu pu. Omukazi amusse. Ng'oli Mulema takaaba. Kati ne bagamba yamukuba n'okuwulira twakola ki? Twawulira. Naye nga tebaalaba. Omulema yagamba ki? Omulema musanga ensambya nga bamwadimitiza omukono gwa kkono nga gumenyese. Kuliko ekisementi. Nenjogera naye nga tawulira Oluganda Oluzungu lumukaluubiriza. Naŋŋamba noonya omuntu amanyi Gujarati nkubuulira ekituufu. Nengenda noonya omuyindi bamuyita Gamal. Oba alaba ku muzannyo gwa Life Mwattu. Ye muyindi yekka yalimu ng'azannya muzannyo ogwo. Era oluvannyuma yasingisibwako omusango gw'okukwata omwana. Naye yali mufumbo. Kuba nakolako naye mu dduuka erimu awo mu tawuni. Mukwano gwange tugenda okutuuka ensambya nga Bintu taliiko ku kitaalo nga bamugyeko era teyaddamu kulabikako yadde mu kooti. Kati investigation z'oyo omwami Sebuufu ziraga nti chairman w'abayindi yamuddusaawo. Yali ayagala basibaani Kuki
balina bizinesi ya okutunda teepu nga ebalwanya bagikayaniramu kati ng'ate yatambuza abapoliisi okubalaga bwino n'ogwo omulambo okuga nti baamukuba nga bagusiizeeko omusaayi jjukira ekyaleetera obuzibu kuki teyagala okuguziika nga tebakoze postmortem omuyindi n'ayita poliisi n'agamba wuuno agenda kwokya tebaguziika bookya mwokye agenda kwokya ki agenda kwokya omuntu ne basooka bakola postmortem nevaamu ezo kozi 3 kati ekyobutwa kyaliko lipooti 2 omusawo omu ng'agamba nti doozi gye yanywa yali tesobola kumutta eyokubiri ng'egamba doozi gye yanywa yali esobola okumutta naye nga omulamuzi ali ogwo alina okunoonyaako ekisse omukazi jjukira nga tebannaba kumuwozesa abakazi beekalakaasa awo bano aba NGO ne bannakiyombekedde basi omukazi munnaffe basi ne beekalakaasa Kampala Road Martin Road ekintu ne kiba nga nekifuna ebbugumu kakati ripooti y'omwami ono omunnayuganda esomera Obufalansa okunoonyereza egamba nti yafa butwa era egamba nti mu kalica y'abayindi omuyindi okumukwatira mu bwenzi waakiri afa obufunza yeewa obutwa ono bwe yajja n'akuba bintu n'addayo ku bizinesi ze onaagenda agula akatwa onaasanga akamutwala kwe kukubira oli Davinda muganda we ajje bataakiriza obulamu bw'omukyala kaakati Chief Justice kye yakola yakwatagana n'aba prison oli nga bamutadde Davinda ne bateeka Kuki ku lisiti y'abantu abateeka okulowoozebwako nga pulezidenti asonyiwa era bazza asonyiwa yasonyiwa Lwakasiisi jjo ly'abalamu Lwakasiisi ne muleeta ku interview n'agamba nti nze teyansonyiwa yali pulaani yaffe ya musango Katonda yamwogererako n'asonyiwa oyo gundi azze asonyiwa abangi abaali balina okubakalabba kati lwaki abantu abamu tebafa waliwo omwami bamuyita Mpagi ali mu Kampala muno baamusiba y'omu ku baafuna okusibwa amayisa aba aweza emyaka 19 mukomera omuntu gwe bagamba nti yatta n'alabikako mu kibuga Jjinja ne yeeyisaako mu kibuga Jjinja bw'ati ne bamusumulula okuliyirira okuli awo ate abigobako okuliyirira okuli sooka ombulire yali atya omwami bamuyita ni Mpagi ye bagamba yamutta atya bagamba nti yamutta ne baleeta n'abajulizi abawerako nga bwe baleese aba Susan Magala 48 nti ono omusajja wavaayo enkeera ne bagamba si ye yatta oli ye yatta owa South Africa bano tobata obata kati n'abalamuzi balina basobola okufuna ensala enkyamu okusinziira ku bujulizi obupangiddwa oba buleese nga bulimu nga buteeketeeke kaakati lwaki bano abasiraamu bakozeko 2 ogwa Lomwa bababiri yakkiriza ne bamukwata bagamba nti abo bonna mubaleke nze nwanira kifundi kwa kyange tebajja tuzanyirangako bwe batyo namawulire era awera ne ku luno awera nti mumayiga buno bubaka bufune oyo ye entebe ejja kumaleddeo bannamugamba akola litigation naga nsonyiwa guno gwe gusoose biki omulamuzi teyawuliddemu yagambye mayisa yagambye twala ekisembayo maximum namuwa maximum yaliko ne mu kooti ya Kisekwa yoyinza okuyita Supreme Court yesembayo eyesaidi eri nga guli eyo gwali gujulidde gwenze wa Ssaabasajja ne bamuttira awo wakati omusajja oli baali balwanira bosa so ekyo ne kibeera nga kiri bwe kityo obadde ogala ku basiraamu bakoze batya abasiraamu kyebakoze ekitasoboka kusonyirirwa kwe kukwata amakanzu aga dizayini emu nebagabambaza nga balinga uniform sigaabwe bwe bagetumiriza aga dizayini emu tukutukutuku mapya ameeru n'enkofiira ezimu
ne baba paradinga oba be bazeegulidde tebasobola kuba mukomera ne banoonyesa fashion emu bayinza okutwagala ne baddira ono omukyala agenze kalabba n'atandika okudifendinga nga nti obusiraamu bukkiriza okutta efe tutta okusanga omusango ekitaliiyo twakikola ku lwa nga talina na wakooti nga kintu ransom ejja nga waliwo olutalo ng'olwali ebbadiri nabbi yalwana entalo 19 naye ng'alwana bamusosonkereza nga bakwata abantu baga nti katono tubamuwa ku ssente bweziti kati ku Suzan tewaaliwo olutalo naye talina gwalwana naye bo banoonya bya bugagga bwabwe ng'abantu nga ebyeddiini Suzan talinaako olutalo ku ddiini naye obusiraamu okuva edda nedda Katonda yagamba nti bagenda kubawalana ddi na ddi paka lwe bali bayingiza ekinnya ky'enswaswa Allah yagamba atya nti bajja kubawalana nga bawalana abasiraamu ddi na ddi paka lwe bali bayingiza ekinnya ky'enswaswa